twagamba nti kiba kikyamu okuleeta etteeka ng'olina omuntu sekinoomu gw'otagetinga. Kubanga etteeka lino mwaliraba nga litagetinga omuntu sigenda kubeera leader of opposition lubeerera. Kati bw'oleeta etteeka nga nze gw'otagetinga tekiba kituufu. Kati bwe bukyenkya nga ekibiina kyo kyekirina okuleeta omuntu oyo aba tajje wano atagambe nti nedda kati oba tukyuseemuko naki. So world over amateeka kiba kirungi okukola etteeka ng'etteeka tuufu ddyo nga ddyo naye nga tolina muntu gw'otagetinga. Kuba kati twagamba bw'oba oyagala leader of opposition alondebwe, lwaki tewateeka mu bbago eryo nti ne leader of government business naye alondebwe? Bw'oba oyagala chief opposition whip alondebwe, ne government chief whip lwaki toteeka mu tteeka eryo lyerimu naye alondebwe? So kati bwe bwali obuzibu singa yaleeta nti abantu bano bonna balondebwe, nti shadow cabinet oyagala erondebwe ne cabinet eya side eri naye erondebwe. Kakati awo oba oli awo naffe twali muwagidde ne tugamba wano waliwo balance. Naye bw'okikola nga olina side gy'otagetinga kiba kikyamu, ne mu mateeka ge tusoma tekikkirizibwa. Kiba kikyamu okukola etteeka ng'olina omuntu gw'otagetinga, kuba omuntu oyo ofiisi tejja gibeeramu. Senyonyi tagenda kuba leader of opposition lubeerera. Kati bw'okola etteeka nga gw'otagetinga ye nga ye, oba kale ng'olina ekibiina ky'otagetinga, kati bwe bunaakya ngawe bujja okukyanga ffe abali mu gavumenti nga tetuli mu opposition. Bona ite opposition tetugenda gibeera mu lubeerera. Kati bw'okola etteeka nga oba NUP gy'otagetinga oba Senyonyi gw'otagetinga ng'omuntu, tekiba kituufu. Era kyovudola n'ebibiina ebirala byonna byagamba enkeera tuyinza okuba nga ffe abali mu opposition kaakati etteeka eryo teritunyige. Kuba mwalaba ebibiina byonna byagamba nedda etteeka lino naffe abatagala NUP etteeka eryo si ddungi, kubanga buyinza okukya nga ffe abakulembera opposition side etteeka lijja kuba litunyiga. So yensonga eyo nti bw'oba okola amateeka tokola tteeka ng'olina omuntu oba ekibiina ky'otagetinga, tekiba kituufu. Omukulu alese ow'ebbago lino agamba nti olwaleero akizudde nti waliwo ebintu bye baayongeramu mu bbago lino, okugeza nti ye yali agamba nti abamembers ba opposition balina okulonda mu parliament, naye agenza okugesa nga mu bbago ligamba nti ababaka bonna aba parliament. Ani yalikyusa? Ebbago eryo libadde lirye lyakyuka ddi? Kubanga komiti gye yalitwala, komiti yaligoba lyonna nga bwe liri. Kati bw'agamba nti waliwo eyalikyusa, ani yalikyusa? Etteeka private members bill esobola okukyusibwa nga gavumenti egiteekinze over. Ne bagamba nti kakati government side egenda taking over private members bill eno, basobola okuyingiza mbo bye baagala. Naye it was not even taken over. Kati bw'agamba nti waliwo abaakyusa ate bo ne bateekamu ebyabwe, baani? Kubanga etteeka libadde liri ye nga ye paka kaakano. Kyovuddwa olaba n'okulijjayo ye kennyini yalijjayo, tewali muntu mulala. So ekyo si kituufu. Etteeka libadde lirye era buli ekibaddemu kibadde kikyenga ye. Kino ekikoleddwa tuyinza okuyita kyokuswala. Kirungi mu bulamu bw'okkiriza, kubanga ebibiina byonna byagaana ebbago lino. Mwalaba abantu ba bulijjo mu ggwanga kye baali boogera ku bbago lino. So oba oli awo munnaffe akkiriza, kiba kirungi bw'okkiriza nti kale ensonga eno egaanye, nsigadde bw'omu obwa namunigina n'okita. So kirungi okurealizinga nti ensonga eno oba oli awo gye nnemeddeko egaanye, kangiveeko. Ekisembayo okuva wange Lop, ebimu ku byali mu bbago lino balaga nti leader of opposition ta consultinga ne banne olaba waliwo ensonga ezimu ezikolebwa, era ezimu ku nsonga zebaali baagala okutereeza way forward. Consultation tebeera mu tteeka, ebeera mu practice. Era muzze mutulaba mu abamu nga mukavaringa ne meetings zaffe ezimu, decisions zonna ennene ze tusalawo tutuula ne tukkaanya. Kati abantu abamu yes bo tebajja kujja mu meeting nti olwokubanga Senyonyi leader of opposition togenda basikalwa mpaka okujja mu meeting. Kati omuntu aba tazze mu meeting, abalala bo ne batula mu meeting ne bakkaanya ku nsonga emu oba endala, toyinza ate kunenyanze ssentebe wa meeting kubanga abalala bo bazze ne bawa ebirowoozo byabwe. Kati gwe bwoba olina ebirowoozo eby'enjawulo bireeta otuwakanye, bw'otajja mu meeting n'otabireeta tolina gujja kunenya nti ate nze ebirowoozo byange tebyalimu, lwaki tewajja n'obiwaayo?
so kati ekya consultation erina kuba process. Toyinza kulembera abantu bota consulting tikisobokera ddala, otherwise singa emirimu gitambula n'emirimu gitambula netugamba nti katugenda kukola bwetu tifenna netukola ekyo netugamba tugenda mujja kubeeramu omu babiri baba bajja kugamba nze meeting sijja gendayo nja kukola byange, ekyo kya bulijjo. Naye abasinga muzze mulaba nga tutambulira wamu kubanga twekonsultinga tutuula ne tukkaanya ku nsonga ez'enjawulo.